olutalo lwa Justin Namere ne Farida 2 luno mu part 2. Farida oli mukadde tokyasobola kubeera nti obeera ku TV emyaka gyonna gy'okoledde ku TV tolina kiwali okozeko tonaba kukola TV yo tolina byokozeemu yadde big business egasa oli awo ozunga buzunzi otagala mu basajja oli toto feri ewali sobodde okuba nti obuli ova ku TV nowa abaana abato opportunity okusobola okuba nti ekola ne basobola okuba nti nabo bashininga ne basobola okuba nti okola since gwa failing okuba nti okola ebintu ebyenjawulo ku myaka emito ennyo so n'olwekyo ekiseera okuba nti oba oli awo ovaayo abaana abalala ne basobola okuba nti bakola ebyenjawulo mukyala ki akola ku TV okumala ebbanga lyonna naye ng'ate tosobola kuba nti oba oli okyusa ebintu nga birina okuba nti bibeera n'okuba nti birina okuba nti bitambula mpola mpola webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti otukkiririzaamu webale kuba nti eva obeerawo mpola mpola webale kuba nti eva otambula naffe ngenda kusaba okole ekintu kimugenda maaso okuba nti osubscribing ngenda maaso okuba nti otukkiririzaamu ng'osubscribing olwo tusobola okuba nti tugeza family ate no tusobola okuba nti tukutuusaako amawulire ag'enjawulo mpola mpola gamu temu na Uganda ali mu Uganda ne bwera eggwanga nkutumiddeko webale kuba nti otambula naffe amanya n'eddoboozi Tantami Jimso number rich boy Maxud Junior tukwaniriza ku mukutunga ffe mugazi kumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli agenda maaso okuba nti osubscribe ngawe nakugambye wali eri era nga agenda maaso okuba nti otukkiririzaamu now Justin Namere ono omukyala yali akola life stories ku NTV asobola okuba nti agenda maaso okuba nti atambula oluvannyuma okuba nti bafunamu n'obutakkanya ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe wanene ntaba yava ku masajja yali omufere yagenda maaso okuba nti ababatisa mpola mpola era nga bafuuka personal ebintu babitwala personal ne bagenda maaso okuba nti beeyabya era nga buli kaseera bagenda maaso okuba nti beevuma mpola mpola era nga oba oliawo banene ekitiibwa kyabano ababiri kigenda mu maaso n'okuba nti kisaanawo era nga oba oliawo Farida agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo afuna nightmares olw'omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu bitabu n'okuba nti amuvuma 24/7 ng'ayita mu fake account oba oliawo n'okuba nti ayita mu mawulire ennaku zino mpola mpola nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Justin Namere yakamala okuba nti akola TV oludda lw'e Masaka emanyikiddwa nga TMTV mu Greater Masaka region yavuddeyo n'atandika okuba nti awanda omuliro n'okwogera ebigambo ebigezaako okuba nti bimenya n'okulumya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe mukyala Brunoke wanono mpola mpola bingi ebigera mu maaso n'okuba nti byogerwa bamubuuziza ebibuuzo ebyenjawulo nga yakamala okuba nti alangirira nga bwe yakoze TV nti owaaye kiki kyogenda mu maaso n'okuba nti opulaninga tusuubire Farida Nakazibwe okuba nti oba olya omulimu ku TV empya waneno Justin Namere yawugidde ebigambo ebikankana ebimalamu amaanyi ebisobola okuba nti oba oliawo bita ekitiibwa kya Farida Nakazibwe n'okumutyobola okumuyisaamu amaaso n'ebintu ebyenjawulo Justin Namere yayogedde ebigambo bino nze nali wemba Justin Namere yayogedde ebigambo bino Farida Nakazibwe akoledde ku TV emyaka mingi era ng'oba oliawo emyaka gy'akoledde ku TV abantu babadde bamusubiramu ebintu ebyenjawulo newankubadde bamusubiddamu ebintu ebyenjawulo omukyalo ono yasobola okuba nti aferinga okulemerera okuba nti yekolerawo ekintu kyonna emyaka gy'akoze ku TV n'emyaka gye gigenderera ate nga yali badde ng'oba oliawo alina kyalagako nga akola ku TV okuinspiringa new generation abaana bagenda okuba nti oliba oliawo baddamu okuba nti bakola ku TV okusoma mawulire n'ebintu ebisigaddewo Justin Namere agamba nti ku myaka Farida gyakoledde ku TV yaferinga okuba nti yekolerawo ebintu ebyomugaso mbu talinawo bizinensi yadde erimu makulu talinawo kyasobola kuba nti alaga okujjako okukyusa abasajja abakulu abato abakadde okwogatta n'obuyimbi obutategereka mpola mpola Justin Namere yasobola okuba nti agamba nti ku TV ye atasobola kuwaako Farida Nakazibwe mulimu kubanga ye ayagala kuwa baana bato opportunity nto era nga agenda kuemployinga abaana abali wansi w'emyaka 32 n'okuuka wansi okugezaako okuba nti astimulatinga n'okupromotinga talent zaabwe ku TV n'okugezaako okuba opportunity okusobola okuba nti beekolerawo ekintu ekyenjawulo agamba nti ekisooka Farida Nakazibwe mukulu ddala alina emyaka 36 ekintu oba oliawo kyatasobola kuba nti akkiriza alina okuba nti awa abaana abalala opportunity okusobola okuba nti akola agamba nti emyaka gyonna ono ne bamuwa omulimu tasobola kubaako nekyekolera kubanga emyaka gyonna gyakoledde ku TV tasobodde kuba nti akolawo kintu kyonna ekyenjawulo tasobodde kuba nti oba oliawo yeeyimusa tasobodde kuba nti oba oliawo akola ebintu ebyenjawulo abantu byasobola okuba nti balabirako okukkiriza nti mukyala wa ddala w'amaanyi okujjako okulwanira abasajja mu nsuku
okujjako okuba nti oba oliawo mbo yeetunda okujjako okuba nti oliawo azanya ddate wano ne wali nti omukyala atewa kitiibwa tasobola kuba nti oba oliawo amuwa mulimu ku tv. Yagamba nti ku myaka y'emito gy'alina asobola okuba nti akola ebintu ebyenjawulo okuinspiringa abantu ab'enjawulo n'okugezako okuba nti akyusa obulamu obw'enjawulo. Era ng'omukyala ono agambye nti ku myaka Farida gy'alina yalibadde ng'akusobola okuba nti akola tv ye kubanga bintu bingi byasobola okuba nti akolera mu myaka egyo newankubadde nga wakabi naye ate yasobola okuba nti aopeninga obwongo bwe kusobola okuba nti akola ebintu ebyenjawulo okusobola okumutwala mu maaso. Olutalo luno lwatandikira ku musajja amanyikiddwa nga Sali yagenda mu maaso n'okuba nti abatisa abasajja bano ababiri era ng'agenda mu maaso n'okuba nti asuulawo Justin Namere n'agenda mu maaso n'okuba nti ayagala Farida Nakazibwe. Kino nno kyavaako olutalo era nga olutalo lwali lw'amaanyi okwevuma kwali ku Facebook ku Twitter ne Instagram era nga mukama yazza bibye wano nno TV boss amanyikiddwa nga Justin Namere ebintu yabitwala personal nanyigira nnyo Farida Nakazibwe era nga agenda maaso n'okuba nti amulangira nga bwali life failure. Farida agenze mu maaso n'okuba nti asirikira ensonga zino okumala ebbanga simanyi oba naamuddamu oba tagenda kumuddamu naye ng'ate bibimu ebitambula nti ye mukoowu ddala talina ky'omugamba ebintu yagenda maaso n'okuba nti abikyusa era nga Farida agamba nti no matter what nze sisobola kuddamu ebyo. Kasasiro agenda mu maaso n'okuba nti afuluma. Farida bamulangidde okuba nti mukadde atalina kyekoledde. Agamba nti yadde obukadde magezi naye ng'ate ono omukyala yasobola okuba nti gyakoma okula ate gyakoma okuba nti akola ebyekisiru. Tasobodde kuba nti ategekera baana be, tasobodde kuba nti ategekera famire ye okujjako okuba nti obulamu bwe abusanyusa n'ebintu ebitayamba. Justin Namere agenda maaso n'okuba nti asomera mukyala munne amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Ebintu by'abasajja biba by'abasajja. Olutalo lw'abasajja terukoma lulinga lw'abakyala. Omuntu nga yayagala omuntu we n'omumusuuza obusungu bubeera bungi era kyemanyi nti ono omukyala byonna abiwanda olw'okubanga oba oliawo oba oliawo bagenda mu maaso n'okumumbako omusajja. Ekikwewunyisa nti bonna omusajja takyaliwa yasobola mu maaso n'okuba nti atambulamu era nga takyaliwa Farida takyaliwa Namere naye nga luno olutalo bakyalutwala mu maaso. Mwebale kuba nti mutambula naffe amanyi eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior.